Ekibiina kya FDC kivuddeyo ku nsonga z'ebyokwerinda ezigenda mu maaso mu ggwanga omuli n'okkwatibwa kwe yali Ssaabaduumizi wa poliisi Gen. Kale Kayihura. Bano bagamba emirimu yagikola ng'ali mu kyekubiira. Kubanga Kayihura okuva lwe yayingira mu poliisi, yunifoomu yokka emuli ku mugongo kyekyali ekya poliisi, ebisigadde yaliwo NRM, musirikale, ebintu nga bikwata kisirikale. Emyaka 13 Kayihura n'afuuka nga ye shield y'engabo y'NRM. Ekibiina kyagala Kayihura anoonyerezebweko olw'ebikolobero ebigambibwa nti yabikola mu myaka 13 gye yamala ng'aduumira poliisi. Judicial Commission of Inquiry beteekeddwa abantu bonna abakosebwa abatiddwa abaabwe babawe omwaganya bagende boogere sitore zaabwe. Ekyokubiri basasulwe. Bano beetegefu okumuwaako obujulizi olw'ebyo bye yabatuusaako. Tutambula butambuzi kujja mu kibuga, miwendo gy'ebintu gyekanamye, abantu abasukka 3 baafa. Gwe bakwata Dr. Besigye 205 ng'ava South Africa abadde alambula eggwanga, abantu abasukka 10 baafa. Abantu bonna abo baliko abantu baabwe abatunuulira entaana zaabwe buli lunaku ne bamanya nti oyo yafa. Kayihura ng'alagidde abapoliisi ne bamukuba. Ibrahimu Ssemujjunganda kkooti y'amagye yise kisiikirize etejja kuwozesa Kayihura nga bwe kyandisaanidde. Okumutwala bamuteeke mu court martial ekulirwa Andrew Guti banabeera baliniwinze taamu ye. Andrew Guti oyo alinga ekisiikirize. Bamulonda okudda mu kifo kya Henry Tumukunde mu Parliament. Parliament boogera bwogezi tibatunula nga bakasiru. Naye olwamubuuza nti obadde oyogera kikulondebwako n'agamba mugende mubuuze ya spokesperson naye ng'ali mu Parliament, member wa Parliament. Gen. Kayihura yakwatibwa Sabbiiti ewedde ku misango amagye na kaakati gye gatannaba kwasanguza. Aba-FDC bambalidde n'omukulembeze w'eggwanga ku biragiro eby'enjawulo bya Zaawa oluvannyuma lw'okuttibwa kwa Ibrahimu Abiriga. Somebody who is suspected of killing our people for no good reason, you give him or her police bond? No way. Bail for killers is not acceptable. Embeera eno bw'anaagikwasa obusungu n'okwanguyiriza ate tugenda kukola ensobi nnyingi. Bakayihura ze baakola Kaweesi olwafa ne basiba buli omu, kakati ate be bali mu kkomera. Baga nti abo base Kaweesi buli gwe basanga oba olina enkofiira misinde. Kati walabye yayogedde bwogezi nti abatemuwa abantu boni. Nambooze baamuwa boni ng'eggwako 19 baamukutte edda kati naye nga ne boni kweri. Ekibiina kino kisuubizza okuvaayo n'amagezi agayinza okuyamba bannansi okwekuuma naddala mu kiseera kino nga obutemu n'ekiwamba abantu bisusse. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.